Kitundu kyana mukimunze lubuto kyoto ne munange mukyala wange lawino bunanga abanyumiza emboozi ye ati tegwa matenda lawino bagamba mbu Sseggwanga ereeta laddu buli lweyanjuluza ebiwawaatiro ng'ekitaagala n'omuliro biyingira mu buguwa obw'ebyuma ng'amataala gakka ku nguudo ne mu mayumba agasulwamu Sseggwanga ekuba ebidde n'efumba amazzi n'eyingira ne mu sitoovu y'amasannyalaze. Mu Lukyoli bannange muleke mbagambe abatakitegedde Abakyoli tulina enzikiriza egamba nti waliyo Sseggwanga ennene ereeta laddu ng'eri eyo mu Bwengula. N'olwekyo bw'owulira nga njogera bino mbyogera mu Lukyoli olwaffe teweewuunya. Sitoovu y'amasannyalaze bw'ogikwatako omuliro ne gukuyitamu omuliro bwe gukuyitamu nga gusala obuguwa obukwata omutima ng'omuzaalisa bw'asala ky'omwana. Abakulaba balaba kuyimirira butengerere so nga gwe wafudde dda ng'ofuuka kyakwerolera kuba talabanga ku mulambo guyimiridde. Sitoovu y'amasannyalaze yongitiira ddala era sisobola kugikozesa. Ate ekizibu ekirala k'erina olina kufumba ng'oyimiridde, kale ekyo kikolwa omwana w'abantu yenna bwe kikolwa. Sitoovu eno erina amaaso mangi bannange, nkiddamu sitoovu eno erina amaaso mangi. Kale nze nnyinza kumanya ntya bwe banyoola amaaso agaleeta omuliro ku masiga ag'enjawulo? Anti tebaakuyigiriza ebyo nga bikyali awo. Gye bannange nnyinza ntya kukwata ku lulimi lwa Sseggwanga oguleeta laddu nkwetegula. Oluwombo lw'olulimi ku kyoto ky'okumanya. Oluwombo lw'olulimi ku kyoto ky'okumanya tukyetambula bulimbwe n'okubeera nga tuyiga. Temwerabira tukyali mu katabo kaffe bakayita Song of Lawino. Kale no abagoberera akatabo kano kawanvuko ddala naye tujja kubeera nga tutambula mpolampola ate okubeera nga tulaba okubeera nga tukafundikira. Sirowooza nti ekitundu kyenkomawo nakyo oba ekikiddirira kiyinza okubeera nga kikaleka kitegeezaako nako tukasonjodde. Kale tweyongereyo. Eno bwe twagenda nga tuyisiŋŋanya okutuukira ddala ejjinja mu kibuga ne tugireka. Twayolekera eryayiganga natandika okutya lwa nsonga bbiri. Kino twali tetukirengedde nga tukola pulaani yaffe yali ey'okukoma mu jjinja wokka. N'ekirala nalowooza nti kiyinza okuba ng'ekifo kye naziga tekyali kyo nga baali bantwala walala. Olwo nno eyanjalula yali esiridde. Maneja yali akyukidde ddala nga kati ayogeza buyinza. Olukwanokwano n'ekisabi yasooka okundaga nga tusitula biweddewo. Yampita erinnya n'antegeeza nga kati bwe nali mu mikono gyabwe era nga nteeka okwogera ekyuma gye kiri singa saagala kugwa ku kibambulira gye baali bantwala. Yalaba simuzeemu n'aboggola nga ntegeeza nga bwe baali bantwala mu maaso ga Kamalabyonna. Era ng'ekigambo kye ky'ekyenkomerero. N'amaliriza nti obanze onyooma nti byenjogera nsiika binyomo
kale katukutuuseeyo olabe obanga tekakujjuutuke. Emmotoka yatuyitako nga bwefuuwa eŋŋombe ng'eraga oludda lw'eyiganga. Ne mmanya nga bannange twali tetunnabiisamulako olwayise e Kakiri nga tuweta mu kudda Jjinja nassa ekikowe kubanga nategeeranga ensolo ku kizigo kweri. Twagenda butereevu ku liyumba lye nali mbeze. Maneja yayimiriza emmotoka ne twajjira walako n'omulyango oguyingira mu lukomera. N'agenda ayogera n'omukuumi. Yakomawo n'asimbula mmotoka era omukuumi n'atuggulira ne tuyitawo. Twayimirira mu maaso g'ekizimbe era nze ne maneja Nkerebwe ne tuyingira. Abavubuka ne basigala mu mmotoka. Twagenda tuyita mu bukuubokuubo okutuusa lwe twagguka mu gusenge ogunene omwali entebe n'ekiwempe ebitunula ng'abantu. Mu gusenge wakati we waali emmeeza etemagana nga koliko ettaala nsiikirize. Nkerebwe yandaga entebe mwemba ntuula ye ne yeekuba ekisenge. Emmeeme yali entundugga n'omubiri nga gunsula ebisulo. Waba wayiseewo akaseera abantu bana nga n'Enkerebwe omutwaliddeko beesoolayo. Mujjukire Enkerebwe y'ono eyajja n'ono nga bamuleeta. Omukubo eyali atonnyolokose mu ssuuti ey'obukuubo asibidde ettaayi kawojjolo ku ssaatu enjeru era atadde akalemba mu kasawo ka kooti aka waggulu. Yatuula mu ntebe eyali wakati, banne bamutuula erudda n'erudda. Yanfaananira nga gwe nali ndabyeko olumu embaale. Banne baali bambadde essaati njeru, empale nzirugavu era nga batuze n'emimiro. Okutugga emimiro kwe kwambala ettaayi. Nkerebwe nange twatuula ku ludda lumu nga twolekedde bali naye nga munnange aneesiddeko akabanga. Yali atudde wakati oba kamuyite ssentebe. Yajja akatambala mu nsawo neyeesangula ku mimanga bw'alagira ettaala etunulizibwe. Omu ku baali bamutudde ku lusegere yagenda ku mmeeza. Ettaala we yali n'awenjula akatono ku lubugirizo olwali lukendeeza ku kitangaala. Yanjolikiza we yali awenudde ekitangaala eky'amaanyi ne kindeegamu. Nasooka kuzibirizaamu na kutemereza n'oluvannyuma n'entunula nga nsulisa amaaso ng'alina ekikulu kye ndowooza. Ssentebe yagogola omumiro n'atandika nti, tuli bantu bakulu era tujja kukola ng'abakulu bwe bakola. Ekyaleero mwami Nkerebwe yatutegeezezza nga bwe waliwo ekyuma kyaffe ekyabbiddwa okuva mu galagi yaffe ey'omu Kampala. Newankubadde ng'ekyuma kino si kya mugaso nnyo gye tuli, kyokka tukyetaaga kituddire tukitunde tuggyemu ensimbi zaffe n'amagoba kubanga twakisuubula omuwendo munene. Eky'omukisa wategeeza mwami Nkerebwe nga bw'oyinza okukituzuulira gye kiri. Nga bwe nasoose okugamba nti tuli bantu bakulu era bamanyi eby'emirimu, n'olwekyo tweteeseese okusasulira ddala obulungi ng'okituzuulidde. Yasirika enno natandika
nno n'atandika n'okumutegeeza nga bwe nali simanyi nga ye yali omukulu wa kampuni kubanga nali mbuuliriddewo mwami Nkerebwe nga bwe nali sijja kuteesa na muntu mulala yenna ku nsonga enkulu bw'etyo okuggyako omukulu olwasirise ebyo nga nange mbunira waayitirawo ddala akaseera nga tewali anyega naye nga bwe bagamba nti alumirirwa yaggulawo na luno bwe kyali ssentebe bwe yamala okwetoolooza banna amaaso nakkiriza nti eyali nabuuza omuwendo gwe baali ab'okumpa nga mbabikkulidde ekyama kyange yanziramu nga yenna mu ssanyu-kirivu nti baali bajja kunsasulira mu cheeke oba mu nsimbi ez'obulyo leero nga nze bwe nnaasiima omuwendo gwonna gwe nnaasaba kasita gunaaba omusaamusaamu era nti olunaabakwasa ekyuma nga nabo bankwasa nsimbi zange namutegeeza nga bwe nali sinabagambako nti nze nalina ekyuma ekyo era n'ekirala baali bateekwa kusooka kunsasula ndyoke mbalagirire oba mbatwale gye kyali bonna baanyeenya emitwe bonna beenyeenya mu ntebe zaabwe nga balabika tebasiimye kyenjogedde ssentebe era ye yanyanukula mu ddoboozi erinyoomoola mukwano gwaffe ekyo kyogamba tekisobokera ddala tetuyinza kumala gawaayo nsimbi za kampuni tutyo ng'ekyuma tetukirabyeko kale tulina bwesige ki oba musingo ki nti bwe tunaazikuwa tootulyakole ko nze nti bino bigambo byakwesigaŋŋana bwesigaŋŋanye kale mmwe abangi we mutiiridde nz'omu ate ali mu mikono gyammwe nti nnyinza okubalyankanya neesiga ntya nga bwe nnaamala okubakolera kye mwagala munaatuukiriza endagaano wama mutuufu gw'oli omu baganya okwesiga ate bo bangi funitemboozi nange nno ndi muzibe w'amaaso ebyange ndyankutte mu ngalo ate n'ekirala mbagamba nti kigwanga mmumbwa lugero lugwayo nti nga wali okiwuliddeko ssentebe wano kwekujjuuka nti otuyise babbi ko nze nti ate ekyani akyogedde nze ndeese buleese kirowoozo nga naawe bw'okoze okujjuuka kitegeeza kukambuwala kwe kugamba nange ompise mubbi kale nno obanga bwe biri bwe bityo tulemaganiddwa mwe musigale n'ensimbi zammwe nange n'ekyuma kyange nange n'ekyama kyange muvubuka gwe teweetungira lubugo ku lubuto naawe baluyiwamu amanda ne lukokyara bwedda n'olyeko kitegeera ssentebe yabuuka we yali atudde ng'eyali asiiyiddwako omuliro ogutwala ng'eyali asiiyiddwa omuliro ogutwalwa ewa kabaka yayimirira ng'atunudde gye nali era n'emikono agivuumise mu nsawo ez'ekkooti ne yeesooza oluvannyuma yasulika omutwe n'atandika okukubira entaliga ku ludda gye yali ng'ava eno adda eri ate addayo entaliga bye bigere mu kasiriikiriro kano mwe nasitukira
nentambula nga ngenda ku mmeeza mboniza omwaganya mwali muyita ekitangala ekyali kinjasa amaaso. Mba n'akatambulula ebigere. Baliraana ba ssentebe ne bandaba baagugumuka we baali ne bajjambiranye nga bwe beekobaana ne ku mmeeza bankwate. Nga bakimaze bansindikiriza ekyennyumanyuma ne banzigunda mu ntebe yange. Saamanya kyabakozesa kino naye nsanga balowooza nti nalina akabi ke nali ngenda okukola omukolo. Ne ssentebe yalabika ng'atidde kubanga bwemegguza mu ntebe era n'omukono gwe yasoobye okukwata ejjiraasi y'omwenge yali ku kameeza kwe gwali nga gwonna gujugumira n'okankana. Yabuuza Nkere bw'obanga nali njazibwa nga tujja. Bwe yamuddamu nga bwe baali tebakikoze n'ajumba nga bw'amuvuma mu Lungereza obuguyavu era n'alagira kikolebwe bunnambiro. Bangwako ekiyiifuyiifu ne banjaza naye nga sirina kissi kyonna. Mbanjasa myaka mwambuuze ekyali kinjasisizza. Era obanga nali musibe ssentebe nanneesooka nga mbuuza obanga nali mbayita baana bato oba babuya okubazanyisaazanyisa. Yanyiga akadde. Abasajja babiri ne bawamatuka mu muzigo ogwamuli ku ddyo era n'abalagira banjigirize empisa. Bangwira ne banzigyamu empale, essaati n'essaawa ku mukono ne nsigala mu kafuulano kawala ak'omunda. Bino baabikola nga nfuuyirira kimu kyokka kya butanzigyamu ngatto kubanga mu bisinziiro byazo mwe mwali ebyuma ebyali bikwata ebyayogerwanga. Bansiba emiguwa ne bannindigula eggo ne bannambaaza ku kiwempe wamu n'atandika okunsakata kibooko nga bwe yayiga. Bwe yagiranga n'asiriikirizaamu kibooko zinsenkenya nga bwe nduumirwa njogere oba nga bwe nduumirwa njogere ekyuma gye kiri. Aha. Baalabanga nkonye ne bamulagira atukize buto okunkaatuula embooko. Nawulira ng'obulumi bunsensedde buntuuse ne mu busomyo era ne njagala okulira naye ne ntya nga bwe nkikola kijja kubalowoozesa nga ndi ku ndeeboolebo yakuwanguka kibawagire mu kye baali bakola. Bwe ntyo nazibirira ne nsimba enjala ez'engalo mu bibatu n'ennuma omumwa n'enguba. Baayongera okunswabula nga bangiyeeko n'amazzi. Beekatankira entabaaza bakadde boogerera waggulu era n'ennimi tezikyasituka bulungi zisirittuka. Nategeera nga obwesige bwabwe mu kumpanguza kibooko bwali butandise okunyegeekerezebwa. Gye nakoma okubalaga nga bwe sijja kufootookera kibooko nabo gye baakoma okuzinseesa. Nagenda okuwulira nga nfa obubalagaze n'essuubi. Bwe ntyo ne nkangula ku ddoboozi lyange ne mbategeeza nga bwe baali bajja okusasulira ekikolwa kyabwe. Baaseka ebisekoseko
nga bwe bambuuze yali ajja okubasasuza. Baalagire yali ankuba asiriikirizeemu malembo okubanyumiza ku birooto byange. Bantegeeza nga bwe baali bamanyi nga nali mbega wa gavumenti, ne bangoba naye nga nkyalina omuntu gwe nkolera omulimu ogwo mu nkukutu. Nali mbeera nnyo n'omuwala mbega, era ng'osanga ye ne kitaawe be nali nnyambako mu byazigirizigiri byabwe. Ziri neekamula enseko nga bwe mbagamba nti Bassaluganda mumanyiiko bingi bulala. Nina omukisa okumanyika abantu abatutumufu mutyo, era nsaana na kwesunako. Mpozi ebyange mubiyisa birooto. Nze ndaba nti ebyammwe kwe kudongwa n'okulogootana kwennyini. Mmwe kampuni ebba emmotoka etemula abantu era ekola n'okusaasaanya ensimbi ez'ebikwangala. Bonna beekanga ne beesiwala, n'ejjiraasi ya ssentebe n'emuva mu ngalo n'egwa, era ne kirabikira ddala nga batidde nnyo. Omu ku basajja abaali bankuba yasika emmundu mu nsawo n'agindeegamu. Awo ssentebe we yasitukira n'amugamba ng'awanise ekibatu okukimwolekeza nti, Lendako, omufu tajja kutuyamba kuzuula kyuma kyaffe. Yalumemba n'oluvannyuma n'aŋŋamba nti, ebyo n'obimanyi. Yanaanika obusekoseko ku maaso n'alyoka ayongera nti, kale munnaffe Kalimagezi, katukongereko by'obadde tomanyi. Ffe bakukuna, era ddala nga bw'ogambye tukola ensimbi n'okubba mmotoka, naye tetutemula bantu okuggyako abo ababa beekiika mu kkubo lyaffe nga ggwe. Kaakati bamikwana bazze bagoberera akatabo, ke kadde otandika okujjukira. Ayinza okujjukira munywanyi Sekando ojjukira akapapulono ke yalonda bwe baatemula oli omuwala nga kuliko ekigambo kukuna. Kale ne twolekedde okubeera nga tutandika entandikwa ey'akatabo. Wabula gw'olina omukisa, faba okukitebe ekikulu obutamanyirawo nti gwe muntu y'omu yali emityana Mbali Masaka Kampala, era yajjanga na wano okutubega. Kubanga singa twakimanyirawo nga bwe tukimanyi, kati singa gwe mbuyaga. Naye bo mu Buwudda bwabwe ebintu baziringitaniranga eyo nabyo, bokka ate ng'obalemye olw'obukujjukujju bwo ne batya okutubuulira. Yeesooza n'ayogera nti, "Olwo olugezigezi lwo lwakoma eri, wano terujja kukuyamba, era obanga olina amatu agawulira, wulira. Nze ali mu maaso go, nze mugwaŋŋanda akulira kukuna, obanga obadde ekyo tokimanyi. Nkuba bukubi entolo omulundi gumu ng'ofa. Naye tuli bantu bategeeva abatayagala kusaabaana musaayi na bikolimo, era n'okwetuumwaku emizimu gy'okutulumira. Ate n'ekirala tetwagala eggwanga lifiirwe abantu abagezi era ab'omugaso nga ggwe. Bwe kityo kye tuvudde tusalawo okukuwa akakisa kano akatali ka bulijjo, newankubadde nga otumanyiiko bingi, otufunira ekyuma kyaffe
kubanga tukyetaaga nnyo. Bwe batusobola bulungi okufuna ekirala naye tetwagala kudiibuuda nsimbi za kampuni nga ggwe n'ekyuma ky'olina tekikugasa era nga tetukakasa. Nzanganda weeyongere era nga tetukakasa nti nga bw'oli omuntu alaba amangu ekintu ekifuutu, ekintu ekituufu toleme kwaniriza mu kisa guno gukuweereddwa kati niyinza kuddamuuko. Naye osana omanye nga tewali n'omu asobola kukujja eno. Bambega baffe batukakasizza nga tewali gwe waabuuliddeko gy'olaga, tewali gwe waabuuliddeko gy'olaga era tewali abawondedde nga mujja, n'olwekyo tewali amanyi gy'oli. Yayogera bino nga bw'agira n'ayiwa y'akagiraasi k'omwenge. Bwe yasirisa ebyo n'atuula era bonna ne baganjegeka neekakamula n'entuula, naye ng'emabega wonna wambabuukirira ng'eyayokeddwa omuliro ate nga mulimu n'ebisika. Nebaza olw'ekisa ekyali kindagiddwa, ekyali kitatera kusangibwa mu bantu baamu. Nali ngenda kugamba batemu nga ye n'enkyusaamu bakulu, kubanga omwoyo muli gwandabula nti bw'okyogera ekyo ssasi. Nasaba mpebweyo ekiseera mmale okwerowooza ndyoke mbaddemu. Awo omu ku baaliwo bwe yafukaamirira nga bw'agamba nti nali muntu mujoozi nnyo, bo bakunkumaliraawo nga nzise bo neerowooza okutuusa lwe nnekya ne mbabuulira. Mugwaŋŋanda yayimuka mu ntebe era ng'asonsese emikono mu nsawo z'ekkooti n'alagira abasajja be nti wama mumutwale agira anaabako emputtu eyo nga bwe yeerowooza bw'anaakoowa n'atubuulira. Bansumulula amagulu ne bagenda nga bansindiikiriza, bankunguza, baali bankulubbya. Omukulu n'andagira nti bw'olaba okooye okuwuga ng'oyagala otubuulira ekyuma gye kiri, okoona ku ppeesa eriddugavu eriri ku kisenge, oba si ekyo oba tulabira abaakusookayo. Balinza okukwaniriza ebirala saabiwulira kubanga twali tuweese ensonda ey'omu lukuubo, wabula go amaloboozi agaali gasekera waggulu nagawulira. Be batono bamututembega. Muzimu gwa kasooba gwamuyingira gugenze muleetera mitawaana. Kye yalengerayo kye tugenda okunyumirwa, naye mu kunyumirwa ate tuyinza okubeera nga twolekera entandikwa y'enkomerero y'akatabo. Era bw'atyo abadde agoberera okuviira ddala gye twatandikira na wano we tuli. Obadde muwuliriza mulungi nnyo, weebale nnyo kubeera ng'ofa kunoonya kumanya. Ndi mukakafu nti wengenda ofundikirira akatabo kano oteekwa okubeera ng'olina bingi era nkumuliitu by'oyize. Akatabo kaffe twolekedde okubeera nga tukakuba oluku mu mutwe era ko kyenkana bino mbyogera mbagamba nti kalabika okubeera nga tutandise enkomerero y'akatabo era wenfundikiridde butereevu kitegeeza ngenda kudda n'ekitundu ekirala nga ntandika essuula
gye boogirako nti nengera emagombe omwami ono bamutwalawa biki ebyaddirira. Waliwo essuula awo ng'emu Teewo akuniza empungu kabeere nga kagwa, kitegeeza nti bwe katagirya eribiika watabeerawo ntaanye etera okutta amenvu. Ebitundu ebyo byonna nnyinza obifundikirira mu kitundu kye ngenda okubeera nga nzija nakyo. Naye kale ebiddako biyinza obutaba byangu kunyumya. Entandikwa era enkomero y'akatabo tetera tuleka kye kimu. Olunsi etera okutuleka nga tuyunguka n'amaziga abajjukira obutabo bwe tuzze tufundikira ne twekanga nga nange nnemeddwa okubeera nga ntandika akatabo akalala. Naye kale katulabe ekiddako. Nze Dr. Keddi Baligyankoona Balamagi, namba yange nkikuwa 7727627. Aya basi.